tukwaniriza nnyo mu program kisoboka naawe osobola. Kakati olwaleero kisobokedde eno nga tuli Makindye Ssaabagabo. Olwaleero gye ngenza okukutuusaako kisoboka naawe osobola. Tulina omukisa olwaleero tugenda kunyumyamu n'omwami Emmanuel Kigozi Ssempala Ssajjalyabeene. Ono nno yaliko omubaka wa Makindye Ssaabagabo mu lukiiko lw'eggwanga olukulu mu kiseera kya 2016 2021, ate era yaliko secretary wa finance ku ggombolola ey'e Makindye. Ono era ye mutandisi w'essomero erya Eden College erisangibwa Endejje. Olunaku olwaleero gye kisobokedde ng'agenda kubuulira akawonvu n'akagga. Ssebo omukulu, tukusanyukidde mu program kisoboka naawe osobola wano ku Delta TV. Tukole era ali eyo sooka omubuuzeeko, waliwo abamu nga bakulabyeko mulundi gusooka. Kisookera ddala nga sinaba okugenda kyakamala okutereezaamu katono ku byoyogedde. Saali muwanika mulundi gumu naye mbadde muwanika emirundi 3 Ogombola ye Makindye. Yes. Ate nga ndoza waliwo n'ogwokuna kuba we nakubeerera nga assistant muwanika yadde kifo kyaliwo naye nga nze nkola ng'omuwanika okuva mu 1993 from 1996. 1993? Yes. Era 1993 olwo nkola nga half y'omuwanika oba assistant muwanika nga nyambako omugenzi Lubega Muliro. Ate Lubega Muliro oyo yali muwanika naye nga ate tukiika ku district Empigi. Awo tujja akati ekisanja kyasooka ekyokubiri ate n'ekyokusatu waera nze muzeena nali muwanika yasookera ddala ku municipal eno ng'era bwendi member of parliament yasookera ddala mu municipal nga mugitondawo. N'ekirala amannya erinnya lyange njagala olitereze bulungi bw'ogaa nti Kigozi Ssempala oyo ate bamulala kyova olaba nga kati lubaliwo omulamu tassamirirwa. Kati Ssempala Kigozi Emmanuel. Kati Ssempala Kigozi Emmanuel ago ge mannya agampeebwa era agali official. Neni nayo nerya Ssajjalyabeene. Ssajjalyabeene eryo mu njogera ey'ennaku zino baga lye likozi lya ssente. Era bainawo kimanyi nti abantu bangi tebamanyi Ssempala Kigozi nga bamanyi Ssajjalyabeene. Ennaku ezo naliko Muwakiso, manyi Muwakiso ninayo akakwata ennaku zino. Ninayo interest eziriyo. Nendowooza nti bijjako kuvaamu ebiganyulo. Naye nga bagambye ate kati kakoza erinnya ly'eggwanga likozi Ssempala Kigozi Emmanuel. Ate Ssajjalyabeene ne baga nti Ssajjalyabeene likozi lya ssente. Naye nze sinyiza okukola kuliteeka ku national identity card kubanga nti bajja kunoonya ku ballot paper banoonye Ssajjalyabeene nga tebamulaba. Naye nga bwe gambye nze Ssempala Kigozi Emmanuel Ssajjalyabeene nga ndi musajja Omuganda nzaalibwa omugenzi Kalisiti Ssempala. Kalisiti Ssempala oyo taata wange nga ate yali azaalibwa jjajjange Luuyi Mugano Ssengendo. Jjajjange Luuyi Mugano Ssengendo. Kati bw'oba ng'otulambululirako ng'ogamba ow'e Katoogo. Okay. Katoogo. Taata wange Ssempala Kigozi Kalisiti Ssempala Kalisiti nga oyo yafa era alijjongoza ekaliisizo akuuma ttaka. Gwe mwalekayo akuuma kijja kyaffe. Mu Busiraamu tugamba nti Allah amusaasire ebyamusoba. Akati oyo yali azaalibwa jjajjange Luuyi Mugano Ssengendo era naye ali ku kijja kye kimu ejjongoza kaliisizo. Akati era ate oyo jjajjange Luuyi Mugano Ssengendo yali azaalibwa jjajjange Ssaabagwira. Jjajjange Ssaabagwira yali azaalibwa Kinene Nnyumba. Kati bano muna Ssaabagwira okudda eno bonna beebase ku kijja ekyo ejjongoza. Naye ate jjajjange Kinene Nnyumba ye yaziikibwa Bulemeezi nga jjajjange Ssaabagwira tannasenguka kugenda Woddo. Akati jjajjange ow'enju right now ye Henry Kaweesa era ng'enju yaffe ye ya Ssaabagwira oba luyita oluggya kubanga enju ate ya taata Kalisiti Ssempala nga tuva mu luggya lwa Ssaabagwira mu lunyiriri lwa buli ggwanga
saidi z'Emityana ku luguudo lw'Emityana awo mu tuba gwa jjajjange Sserukwayo Ekisaalaalwe. Tebannatuwa jjajja mulala kuba jjajjange Magambo yatufaako ennaku ze ntumuziika era kubijjwa Ekisaalaalwe ku kitebe ky'Omutuba nga era nva mu ssiga ly'Amagunda e Lwanga. Jjajjange antuuse wa Ssaabasajja Kabaka Walusimbi. Tulina n'omubala kuga nti kubamuko omubala tuwulire kubamuko ku mubala tulabe Galinnya ewaffe Galinnya omuntu asobola okuba nga akulaba nga tamanyi ewaffe nde Ssebasengejja kakoza tokoza mu lweffu n'okoza mu lweffumbe olumanyi nno lwe baba boogerako simanyi baba boogera mu luwombo etwali mukyanabimanyi okusinga nze olwo luwombo mbale manyi ogenda kugamba nti n'okoza mu tulina n'oluyimba lw'ekika naye ndoza oluyimba nja kulukuyimbiramu olulala katumale nalwo olumanyi bulungi nnyo oyagala kuyimbiramu ndoza Bazuko luba Walusimbi twega tetuyambagane oba oyimbira mu soprano oyimbira mu buno butamanya tubirwanyise mu kika kyaffe mu Buganda Effumbe kika kya kitiibwa kyabazira era kinansangwa Ssaabasajja Kabaka jjajja Walusimbi naffe ffenna tuna kakati awo manyi kyokoze oyina gwe waddeeyo challenge gwe kika kyammwe ate gwe kyammwe okimanyi oluyimba lutandikidde wakati kubanga waŋŋambye ennyangu yeeko naye singa nduva eri ate lunyuma okufuufi naye tugafunamu akaseera ndukuyimba ekibuuzo kyembuuza nti oyo ali awo ku TV bwe bati balina limbala bizibu byabwe nange sikujja kunkwatako so naye nga nzaalibwa era nga bulijjo singa tuli wano nze nzaalibwa omukyala era omugenzi kati maama wange Maria Ludovico Namutoggo Nakitto oyo nga saidi eyo ndijjajja wa jjajjange Bebengeye era nga yankola bulungi nnyo kubanga obuzaale nazaalibwa Kisawo ekyalo bakiyita Kisawo kiyitibwa Kisawo mu gombolola y'e Bukulula mu disitulikiti y'e Kalungu eyali ey'e Masaka badde manyi kaliisizo kakati wano we nazaalibwa ddala Kisawo awo wennyini awo era singa tufuna omukisa okugendayo nkulaga n'ekifo kuba abakindaga lwakuba nti ebyaliwo nga banzaala banzaalira mu lusuku naye bangamba nti ate mu kuzaalibwa ne babaawo bitateredde bulungi balyoka bantwala ate ekisubi Evira Maria oli wa mu lusuku ne bantwala Evira Maria mu ddwaliro ne batereeza ebisigadde distance eyo okuvaawo okutuukako nga mu ddwaliro awo kilomita ziringa ziyinza okuwera 2 ate ebiseera ebyo byali yakutambuza bigere kagaali akagaali kaliwo jjajjange nga ku kyalo taata Kalisiti Sempala bebagagga baako abalina eggaali awulidde so naye okagala ekyomukisa omubi taata wange zigenda okuwera ngenda okuweza emyaka 2.5 ey'obuto ng'okyali muto ddala n'atufaako tewamulabako ekyo nina byenzijukira nga 3-4 bye mujjukirako taata walina emyaka 2.5 olina byokyamujjukira nina byenkyamujjukirako sijja kulimba mbyogere taata yalina omukomago ng'akomaga embugo yali mukomazi era natuulanga ne mulaba ng'akomaga okiraba ekyokubiri kyenzijukira nti twagendanga mu nnimiro ne batwala amenvu ne bagavumbika mu nkoomi akati nga baŋŋamba sooka okole kino nakiri otabikole tojja kulya lyenvu sokoddemuukaawo katono amenvu bagavumbikanga muki mu nkoomi enkoomi kyeki enkoomi bagamba bwe baba balima baddira ebisubi ebikalu byebagize ebyo balongoosa ne babikumamu omuliro bijje basobole okusiga akati eyo yenkoomi awo awabeera evvu kati ne bateekamu amenvu gali amanyigi obulungi
negafuna emmembe negawooma okufuufi galinga ettooke erizzeeko era ekyo nkijjukira bulungi nnyo naye n'okujjukira nina ebintu ebirala kimu bibiri bisatu bye nzijjukira ekisooka ku olwo tatalo yafa sitwagenda mu nnimiro maama tuba tunywa caayi ne bajja ne bamugamba nti wano baamusse yali tyakomyewo maama n'akaaba nnyo awo sijjukira bwe twatuukayo gye yali afiiridde ne butuukayo ne tuyingira ne tulaba ne ndaba omuntu nga bamuganzisaawo nzijjukira bulungi nnyo nga ku bigere kuliko obuntu obweru omuntu wedda bwe yafanga nga bamunaaza ebigogo kati obugogo nga bwasigaddeko ku bigere era mbu kati bwe babiŋŋamba bugambi nenfuutuka nze ne ŋŋenda ne nsamba akapiira kati ekirala kye nzijjukira nga tutuuka ekubijja ejjongozo ekaliisizo twagendera mu loole kati nga nze maama andeze ndoza nali neebase ne bwe tuba tutuuka abantu ne basanduuka nnyo ne bakaaba nnyo ne mpawamuka nindabira ddala abantu nga bakaaba awo ate ebidiira saabimanya kati ekisembayo ku taata ebyo tugamba byojjukirako byokka kati bwe namala okukola ndi bakaaba tebikukwata nako ndoza nengenda nenzannya kati ekisembayo nga jjajja nkutte akakono tusenda ettaka ligwa mu kinya ekiwanvu ennyo ndekwekuza kwali okuziika ebyo byokka bye nzijukira ku taata era maama wange namubuuza ne mugamba maama ebifaananyi biri luddawa ebyataata naddala ebyembaga kuba balina ebifaananyi kuba yali mbaga yennyini yali yalwampeta naye maama nange nti munne nawulira bubi nnyo kubanga taatawo oyo yatuleka mu nju ya ssubi naye nga nemwanyi nesente ezamutisa yali azirese wa muyindi nazo sitwazijjaayo ate nga yali ayagala afuna amabaati atandika okuzimba enju ennene nsonga neggweraawo kisoboka naawe osobola ye puroguramu tuli ne eyaliko omubaka wa Makindye Ssaabagabo ndowooza ekyekyo ekisinga okumanyika ennyo Emmanuel Kigozi Ssempala ssajja lya Beene eryo nno lyagambye nti likola ssente mbadde njagala otandike na Ssempala Kigozi Emmanuel ssajja lya Beene bw'oba oyagala okukyusa muga nti Emmanuel Ssempala Kigozi naye Ssempala Kigozi togaawula that's one name kakati emabegakaawo nno erinnya lyatabula abantu nga bakuwadde obwala disi akati ngende mu gavumenti ya Museveni njogereyo ki ate abagavumenti ya Museveni byetuwa byetwogera kubanga byekoze ebicyankalamu nebyetakoze byebituwa byetwogera kati ate ngende eri njogerereyo ngenda okuwulira nti ate siggwe oli Ssempala Kigozi mulala oli mulala kakati akyatulambululira obuwonvu n'obukko bwe yayitamu mu bulamu bwe obwa bulijjo kitaawe afa ku myaka 2 ng'ayina emyaka 2 n'ekitundu agenda tubulira obulamu bwe yayitamu okutuusa ku buwanguzi bw'oba oyogedde simanyi mwoli mu bagagga kwagalana anti kati abo babeera muyenga naye ndoza abagagga kwagalana byendi nabo bebomundejje naawe tonyigirwa mu ttooke simanyi omanyi kati kankuli obugagga buli relative bwinza okoza nti ni mugagga linaga nti ate tuwulira kale Ssempala mwana kyokka nga ate waliwo agamba kale singa mbadde nga Ssempala kyokka ti nze kyemmanyi kiri kimu era nze sigamba nti nze bwoga nina ssente nga nsirika bwoga nti siina nga nsirika nze bisigugu ebyo bizibu byo nze kasitamba nga mbeerawo eno fa bakujajinga mwe bamujajinga naye sinze kwejajinga kati bwoga ndi ni mugagga ndeka kakati no yoyo bwe tuli naye atubuulira obuwonvu n'obukko bwayiseemu tukomye biki byojjukira newankubadde nga tewabyerabirako taatawo bamutta batya bagamba nti bw'amala okutwala emmwanyi kuba yasuula n'emmwanyi yali musuubuzi wa mmwanyi yali asuubudde n'ezize ze yanoga mu nnimiro zonna azitutte emukoko ye tawuni eddako ng'ova e Lukaya nkalaba wa kapande aziguzizza omuyindi kati bw'amala zimuguza omuyindi amugamba nti essente zino zonna sigenda genda nazo mpaako ntono nnyo endala zisigale wano kubanga obudde buzibye nja kudda nzinone ate ezimu nja kutwala mu mabaati
kubangenda aveemu koko agenze kusubula atunzeyo emwanyi zaalyoka mu kyalo. Kakati akwata akagaali ke adda. Bagamba nti bw'aba ayita ku kirabo baayitangawo mu Lukoni, aba ayitawo ne bamugamba nti waaye jangu tugulire ku mwenge. Muzeeyi yali agira mu nsa juba assalamu alaikum. Naye yali agira mu era bwe yatuukanga mu kirabo nga bamuyita nnaku musana, kubanga olwatukanga nga nnaku musana tegwokyomu tegujja kunjokya nga tegubookezza leeta ekita. Eriri erya nnaku musana lyali likola ssente. Era ne jjajjange Luuyi Mugano Sseŋŋendo eyali amuzaala eryamugano si lyafumbe. Ye bwe yatuukanga mu bbaala oba mu kirabo nga bagamba guno mugano gwansa wali atajja kubojjerera mwenna babawe. Akali no bwolaba nnyingidde bba naye nengula mutonyiiga kubanga nimusajja ni Mukatuliki ekyokubiri ndi wafumbe, ekyokusatu omuwala oguwulidde ekandeka abasengejja bw'ogunnyima nga ngenda kugweka sirina tabulakata. So akati taata bwe bamuyita bambi kati n'alowooza nti mikwano gyange kumbe balowooza nti alina ssente yagenza okutunda emmwanyi era bamulabye ng'azitwala. Essente teyazirina ndoza ne banyiiga ne bamutta mu byaggwera. Ate ebiseera ebyo era ky'olaba nti corruption teyatandika kati kubanga omusango si gwaggwa era n'okutuusa kati teguggwanga. Gukyaliyo mu kooti. Nze mmanyi kubanga tuwaliya abajja ne bakola investigations naye tuwali kyaliwo siwali gwe baakwata nti ne bamututte kuba bwe baŋŋamba maama bwe yaŋŋamba. Ate nga ne maama naye naye obusobozi tabulina obugoberera ensonga ezo. Ekisooka omuli yafudde ne biggwa. Naye maama kye yannyambako kyali kimu nti taata yaleka azadde nze nzekka ate ne maama teyazaala mwana mulala. Maama we yazaala gwe wekka. Bwe nti kati nkuzeekuzeemu. Muzeeyi nali buli mwezi nga mutwalira bbiya yali anywa ecupa emu embuliro maama n'ecupa ya whisky ganaaganene ng'anywamu kaddoozi n'ecupa emu neyeewaka ye nga bwe bulamu bwe. Akati nkuzeekuzeemu nga naye maama lwaki wanzaala bwomu? Lwaki siinayo mwannyinaze oba muganda wange kubanga taata yafa ng'oli muto n'ebifaananyi mbiina. N'aŋŋamba mwana wange omanyi nti waleese ku whisky nti empaamu kagiraasi katono emuwaamu n'afuna kutwanyi. N'aŋŋamba nti mwana wange nkubuulire nti nakirowooza nnyo mbeera kufumbirwa nandizadde abaana abalala naye simanyi oba gye nandifumbiddwa nandibadde nsobola okulabirira bali naawe ate nali sirina bukakafu nti gye nfumbiddwa bajja kukwagala bakutwale ngabo. Kati nga ndaba nyinza okufumbirwa ate gwe n'obonaabona ate gwe wa omwami wange ow'empeta nensalawo nkuze gwe wekka era onsingira 10. Kisoboka naawe osobola ye program tuli ne ow'ekitiibwa simanyi ow'ekitiibwa sinnatuuka kukiika mu lukiiko lwa Buganda naye ow'ekitiibwa Buganda Honorable ye w'ekitiibwa then oyinza okukakozesa kuliko ne yali omubaka wa Makindye Ssaabagabo Ssajja lya Beene ng'atubuulira ensonga ez'enjawulo obulamu bwe butambudde butya okuviira ddala ng'akyali muto. Atulaga emabega taata we yafa wa myaka 2 amuleka ne nnyina teyaddamu kuzaala mwana yekka baamuzaala omu kitaawe ne mu nnyina ne bamuzaala nga bamuzadde omu. Kino kitegeeza ki? Obulamu tebwali bwangu taata abaleka mu nnyumba ey'essubi. Ate ekisinga okwewuunyisa ebintu bibiri byagwawo. Ekisooka embwa yava emitala ng'ebiri nejja ng'eboggola nga bagigoba eboggola bwetuuke enju gye twali tusulemu ey'essubi n'eboggola eyingire ku mulyango ne bakubirira embwa neegaana paka lyafuna weeyita neegenda nali nga bumanyi nti kyali muto nali nkyasula ne maama neefiira mu kitanda mwe twali tusula. Mu biseera taata wammwe bye yafiiramu olwo n'olumbe lumaze okwabizibwa maze okumusikira kati olwo ntandise n'okusomaliza nalina emyaka nga5 oba 5 nali nasale ez'ebiseera baaziyita nkaifanti oba mu lulimi Oluganda bakiyite akaana ka infant mu Luzungu kati nga bakiyita kaifanti zaabeeranga ku makereziya
akati ngenda okudda nga nte maama wo nti agambye gende wasengaawo Christina ewa Bugala gy'oba obeera ennaku nga 2 alabe ekyokukola. Embwa eyo teyawanyuzibwako bigambo bingi. Maama yali munnaddiini nnyo era mu kukola kwange saamulabako era siyantwalako era n'amasabo nawuliranga mawulire kwegamba nga ye kasita ekintu kigwawo akwata sapule. Ne ku bigambo ebyo nzikiriza nkutwaleko mu kuwummulako. Tugenda kutunuulira okusoma okwa Ssajja lya Beene. Yaliko omubaka wa Makindye Ssaabagabo. Asoma atya? Akasinza okunkwatamu embwa yava ku mitala ng'emeka ng'ejja eboggola bubogozi nejja neeyingira mu nnyumba neegenda neefiira ku kitanda awo. Awo abawanuuza awo buli omu abeera yakubulira edda embwa era nga kino leero temusulawo naye gwe okuttemu ki mu kitundu ekyo? Kakati ng'okyafumiitiriza ebyo by'okuttemu ankulekaawo ng'okyabifumiitirizaamu ate tusinkane n'ekitundu ekyokubiri.